Yes, okay, ku Projan Media gwena gyosinzira okubanga mwatu wekumidde ku omukutu ogwewaayo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tugamba mwatu ekyo kyokola okola kyamaanyi era nga n'essaawa zino nga tukyagoberera ensonga ya zibbomu ezeefudde ekitagasa mu ggwanga erya Uganda. Mwatu olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Pato UG wali ku Fred Kajubi lumbu yetu page ye ffenna tugimanyi ate nga ffenna tumanyi nti page eyo yemu ku page ezewaayo okubanga ziwa updates bannayuganda ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu ate nga oluusi ebintu ebisinga ebibeerako muganda wange oyinza obutabitwala for granted kubanga ebisinga bizze bihappeninga era nga n'essaawa zino nga bw'olaba ka screenshot yako omukulu Pato UG Uganda okusinziira ku hashtag gyataddeko naye engeri gye tumanyi nti ate teacher yakomawo oyinza okwewuunya nga yadde hashtag eri Pato UG nga yandiba nga teacher yawadde warning eyo olw'ensonga nti tomanya okuva eri mu kkomera ayinza okuba waliwo envumbo ezimu ze baamuteekako okubanga ayina ebintu eby'enjawulo by'ayina okubanga talina kwogera to that extent oba okusukkawo kati ayinza okuyita mu Pato UG naye nga mwattu information eyo yandibanga evudde mu ye era nga essaawa zino avuddeyo n'abanga wabeerawo security alert eraga nti central markets in eastern and northern and central Uganda be on standby for deadly bomb attacks by the junta. So omukulu avuddeyo ng'alabula obutale obw'enjawulo, obutale obuli mu eastern, obuli mu northern n'obuli mu central. Obutale obwo mugezeeko okubanga mubwewala mwe yonna gye musinziira naddala abantu baffe abali mu ggwanga erya Uganda weewale nnyo ebifo ebiri overcrowded olw'ensonga nti ensonga zino eza bbomu oyinza obutazitwala for granted kubanga zikutte wansi ne waggulu. Olunaku olw'eggulo waliwo ne takisi emu poliisi gye yawondedde okusobola okubanga emanya olw'ensonga nti baagiteebereza okubanga erimu kojja oba bbomu, so baagezezaako okubanga banoonyereza era tebannatuwa updates ku nsonga eyo naye nga essaawa zino eggwanga lya Obunkenke buli w'oba otambula olina okwegendereza naddala mu bifo eby'olukale kubanga abakulu bo bavuddeyo ne batunnyonnyola nti abantu abatega bbomu zino ba ADF oba bayite Allied Democratic Forces be batega bbomu zino era ne story evuddeko awo nkuwadde story nga nkugamba nti akasimbi kaabwe akali mu 1.8 billion basobodde okubanga bakagwamu abapoliisi era nga akasimbi kano direction gye kabadde katwala kabadde kayita mu nsonga z'amafuta ne kayita ne mu nsonga eza real estate ng'abakulu mwe beekwese okubanga bafandinga ebikolwa eby'ekitujju mu ggwanga erya Uganda naye nga ffe naffe ku Projan Media amaaso tugakanudde buli ekinaaba kibeerawo tujja kuba tubawa updates.